ya Kadama TV okukakaba Kadama okusayininga contract kweyongedde nnyo engeri gye mumanyi nti okutandika nga lumu omwezi guno ogugenda okutandika ennyonyi zigenda kubeera nga okubuukinga kiddayo nga bwe kyali obuukinzi n'ogenda e Uganda ate ojja kugenda mu quarantine kati Abawarabu luli babadde beekwasa nnyo nga bamanyi nti no tewali gye mubadde mugenda nga contract ne bw'atagikola renew ng'akulaga n'okulaga nti gwe okubeerawo mu nnyumba yo akuyamba buyambi bw'oba oyagala genda mu nsi yo. Kati baakitegedde nti ekintu kyayabise bakadama basobola okuddayo e Uganda nga tebayise mu embassy ebyokuregisteringa kubuukinga bubuukinzi kati batandise akakodyo ak'okubeera nga babasayiningisa contract mu bukodyo oba ku mpaka n'agamba gisayininge ku mpaka. Kati bwe twagala tubeere nga tweyongera okubeera nga tuli very careful ku bintu bye tusayininga era n'abagamba temusayininga kintu ky'otamanyi. Tosayininga lupapula lw'otamanyi. Then wabeerawo be baforcing okusayininga. Kati Kadaama ono ali wano ayagala kuwa ku banne abasayininga ku mpaka oba abamaze okusayininga ku mpaka abawa amagezi bwe gati. Halo nnyabo li Kadama TV. Baposibe gwe basayiningisiza contract nga tamanyi. Nze mwami Kadama TV ntesabwe nti ensonga zino olaba Oman oba tolina nti n'oba ogende kuba okubire embassy oba okitegeera simanyi na ngeri ya kumuyambamu ng'ali Oman naye nze mbadde nteesa namba bw'aba agirina ey'aba agenti abamutwala ebamuconnectinga Oman. Nze mbadde ngamba mwami Kadama TV yali badde nga kuwa namba eyo then n'akuwa n'enamba z'abazadde be. Abazadde be be bagenda okusinga okumutaasa bagende bateekewo embeera owa agenti oba balina office simanyi oba office oba kampani gye yayitiramu ate nange kyesitamanyi nga waliwo kampani nti etwala abantu Oman kuba baba agenti. Naye nze mbadde nteesa mwami Kadama TV omuwala oyo akuwa enamba ya agenti ow'e Uganda agenti ow'e Uganda then n'enamba z'abazadde be kuba ayinza okukola ebyo byonna nga n'abazadde tebamanyi kyekiriwo. Abazadde babeerenga balalu kuba mwami Kadama TV waliwo omuzadde atasaaga ng'ekiba kiba agenda ku office n'akola buli kakikya era ensonga ze ne zigguka. So nze mbadde nsaba omuwala oyo yali badde akuwa namba z'abazadde be ekikwatako n'ennamba ya kampani oba ya agenti eyamugya e Uganda. Eno gwe muba muteekako nnyo amaanyi oba okitegeera kuba Oman teri muntu nze namukwano gwange yarenewinga contract Oman. Embeera gye yalimu teyali mbi nnyo ate teyali nnungi. Mukwano gwange yarenewinga contract recently kati akakitambuzaako emyezi 5. Nange namugamba Esther torenewinga contract. Naye munnange teyampuliriza mwami Kadama TV. Omuwala yarenewinga contract jjukira bafuna emitwalo 75 ne bamugamba bagenda kumuwa emitwalo 9. Ne bamugamba bagenda kumuwa emitwalo 9. Ne bamusayininga contract naye ekyamuyamba yasayininga mwaka gumu. Omwana tebamuwa mitwalo 9 kati bamuwa emitwalo 75. Emitwalo 75 gy'afuna ng'ate contract basayininga naye contract ne bamugamba bagenda kumuwa emitwalo 9 ali Oman bamuwa emitwalo 75. Mwami Kadama TV emitwalo 75 teri mulimu gwatakola kati. Omuwalabu buli lw'omala okusayininga contract kyova olaba abaana basayininge contract n'obwegendereza. Emirimu gyeyongera, embeera ekyuka. So kati nze mbadde nteesa nti kyali sinzidde nga ku ssente zibakwongezeza si kugamba nti nabo bakwongezaako like mitwalo 10 manya kati ng'abali Oman bamwongezeza ngo mitwalo 10 manya bamwongezeza mitwalo 20 bagenda kucunya. Omuwala oli bamucunya mwami Kadama TV teri mulimu gwatakola akugamba awalampa ebigundi ebikomera waggulu awaggulu ku ttooyo ba waliwo ekyonoonese kwegamba mu masannyalaze yonna yakwatayo waliwo awafudde yagendayo kati tebakyaleta ne bano Ababangladesh bano abakola abasajja nti oba emirimu gye baakolanga abo abasajja abasajja gye baakolanga nga baleeta Ababangladesh aba India abo ne bakola kati ye yagikola yalunda embuzi yakama buli kimu buli mulimu gw'omanyi nti ne guli wa Muwarabu yagukola ng'ate mu first contract yagukola. So kati nze kyembadde nteesa oyo omuwala abazadde be bennyini be bagenda okusinga okumutaasa mu mbeera gy'alimu bagende bateeke amaanyi ku agenti oyo yamugya e Uganda
eyamutwala Oman ng'ate sikugamba ngu kwogera nabo mu bulungi mumanya biki bateekerewo ddala embeera nga bagenda ne mu bwobuyinza oyo omuwala bagenda mu rilezinga akomewo naye talageza kulaga baboosi be nti waliwo kyakola kuba bajja kumuggyako essimu bw'anaalaga baboosi be nti alina kyakola oba alina baakubira amasimu ne banaamala okukitegeera nga kuba munange omuwalabu tasaaga omuwalabu amiininga ekigambo kyayogera tasaaga amiininga ekigambo kyayogera naddala ng'alayidde kitegeere nti naagenda kikola so nze mbadde nteesa Mwami Kadama TV omuwala oyo kyaba akola akuwa amanamba g'abazadde be oba namba ezo aziteeke ku social media oba aziteeka ku gundi kale buli muntu nga gwe kikwatako buli muntu yenna asobola okukubirako oba kale ng'akubira omusajja oyo namba eyo agiteeke ku ki nze bwetyo bwe mbadde nteesa namba eyo agiteeke ku oba n'akigamba nti kale agipublishinge nti amaloboozi ago nga Mwami Kadama TV omwala oyo gaweereza nga buli muntu kimukakatako okukubira omwami oyo puresha egenda okubeerawo omwami oyo agenda kuba ng'awulira omulanga gw'oyo omuwala kuba munnange Mwami Kadama TV bino ebintu si byakusaagiramu oyo omuwala byayogedde ate kirabika alina n'ebirala byatayogedde naye omuntu olaba singa eyegeramu buli kasasiro buli kaki kyamubeeramu chemicals oba okiraba nze bwe ntyo bwe mbadde nteesa omuwala oyo Mwami Kadama TV akuwa ennamba ez'abazadde be n'ennamba y'oyo agenti eyamugya e Uganda yeyo solution yokka naye tageza kudduka mu kiyumba kubeera bamukwatirako bagenda kumutta ne poliisi ne wanagamba kuddukira ku poliisi yennyini bayinza okumuwayiriza ati abbye ebintu ate bamale babamuddiza ati no mugende ewaka biwedde kale poliisi tegenda kumuyamba ate obuzibu ali Oman so nze ensonga gye ndaba yokka abayinza okumununulamu eyo embeera bazadde be kubeera nga balalu ku oyo omusajja kuteekerawo ddala mbeera esajjula mbeera omukazi akubira awo emiranga oba kyetaagisa amugambe siva wano ngenda kusula wano abantu bonna bamwerolere oyo omusajja agenda kufa ku oyo omuwala ogenda kulaba ng'omuwala oyo bamutika bamukomyawo e Uganda yeyo enteesa yange Mwami Kadama TV olaba Mwami Kadama TV enteesa yange bwetyo bwebadde abazadde b'omuwala kuba munnange Mwami Kadama TV waliwo omuzadde atasaaga kubanga kino naali kigambye nti n'omuzadde bw'abagenda kale n'abeera mu mbeera ng'eyo esajjula ogamba nti noba omwana we lese senga aba tamaze ku contract ng'oba ali mu myezi ogamba at least ayinza obutafiirwako bulungi naye omwana yamala ku contract ayagala kukomawo omuzadde maama we oba taata we be balimenti okuba nti no babateekamu ebigambo amaanyi bave mu nsonyi tebabeerawo mbu bakuswala ngu abantu bagenda tusekerera ng'oba kiki kuba kino kitaasa bulamu bwa mwana waabwe oba okitegeera Mwami Kadama TV kuba nze twali mugambye adduka agende ku poliisi oyinza okubaawo okugenda ku poliisi weetaagawo kukwata mu mmotoka ate n'ekirala nga tamanyi poliisi weeri abamu tebabeera kumpi na poliisi naye kati nga nze wano ndi kumpi ne balakisi ate era ne bw'ogenda ng'oli kumpi ne balakisi bano abantu baba bali ku ludda lw'abano abantu so nze ensonga yonna Mwami Kadama TV mbadde nkusaba omuwala oyo muganda wange oyo gwe aba mutaasa bw'oba asobola okuwa namba ya agenti oyo eyamutwala Oman bamanyi okwebuza amagezi kati balanga contract oli yaggwako tebalina kye bafunako kati saawa zino bamuleka omuwala yamalako contract ye fine abazadde be bennyini Mwami Kadama TV nze eyo enteesa yange maama we ne taata we oba maama we kwaba babiri omanyi Mwami Kadama TV waliwo embeera gy'otuukamu nga ojja kweyisa ng'omulalu nga kyekikutaasa oba okitegeera oli agenda kugamba bannange omukazi mulalu naye nga kyekikutaasa ate ng'omuwala aba bwekyo bwe kibeerawo nga bazadde be bagenzeewo asirike talaga bano baboosi be nti waliwo ekigenda mu maaso then n'ekirabo aba alina namba ya boosi we nga kyanse muyamba alina namba ya boosi we oba omukyalo oba omukazi nakyo kijja kukola amakulu oba okitegeera Mwami Kadama TV ng'alina ennamba ya boosi we omukazi oba omusajja nakyo kijja kukola amakulu kuba kati no baddala mutuusaako obuzibu banaaba bakimanyi nti waliwo abakimanyi olaba bano abawalabu nabo batya nnyo naddala nga famire yo baaliwo ategedde kale ng'oba aliwo omuntu ategedde ow'ebweru batya nnyo era bakugamba
nze olaba wano ngewe nakunyumizaako ebyange baŋŋamba tobuulira bbaawo manya tobuulira ab'effamire yo biki kale nga ne baŋŋamba wabangawo obuzibu tugambe kale nabo kiba simanyi oba muli kibayisa batya naye bwe banaawulirako lesinga eddoboozi waliwo abakubiddeko essimu ng'abagamba ku nsonga z'oyo omuwala yarenewalinze contract nga tebamanyi. Mwami Kadama TV, nze mbadde nsaba Mukama akuteekeremu obwangu, akuteekeremu baraka omuwala oyo, akuwe ennamba eya boosi we, akuwe ennamba eya agenti yamutwala e Uganda, akuwe n'ennamba ey'abazadde be kuba kati neweba ofiisi eyo eri Oman tegenda kumuyamba. Nze Mwami Kadama TV nkubuulira mukwano gwange ali eyo teri kyatakoze ne ofiisi ye Oman teramuyamba. Naye lwakubanga ye nti yarenewinga mwaka gumu ate nga ye yeeyagalidde nga yali amanye embeera egenda kusigala nga bwe yali oba okitegeera. Naye embeera bamusuubiza 9,000 bamuwa 75,000 naye teri mulimu gw'atakola, teri mulimu gw'atakola ng'omanyi guli mu Muwarabu. Emirimu egy'abasajja gye bakola n'oli omwana agikola. Nkugambye alinnya agamba mpala ngenda waggulukunju ebitanka ebyo by'amazzi biba bifudde manya ngenda manya oba waliwo waya ezedisconnectinze. Buli mulimu yagukola naye nga ku ssente ze bamuwa n'embeera yakyuka oba okitegeera. Oyo omuwala bagenda mumukola buli kye baagala. Jjukira talya bajja kutuuka n'okuba nti nno tebamuweera ddala mmere. So nze agenda okutaasa oyo omuwala Mwami Kadama TV yeggwe ng'omuyambye n'okonectingwa n'abazadde be. Abazadde be ne bategeera ne bagenda ow'omwami oyo oba omukyala oyo agenti oyo yatwala omuwala Oman. Naye ng'eno omuwala ng'asirika ate nga tateekawo mbeera yonna nti oba waliwo ekigenda mu maaso. Nga ne bwe bamukyunya batya ye abeeranga kwegamba oba omusirusiru oba okitegeera. Tabalaga mbeera yonna ng'era ne bwe bakuba amasimu nti oba kiki ye yeefuula nga atabimanyi ebigenda mu maaso. Nze enteesa yange Mwami Kadama TV bambi muyambe mukwano nga bw'ozooyamba abaana abalala. Mmanyi kyayitamu.